abantu bamwe naye yatijjako naye bamutijjisaako bamutijjisa nani Grace Kali nani yali ki yali stand mujebale byali byadda simanyi yali simuwoowe bonna abali mu bufumbo babe baloowe inga nabyefamya kani nga yena ayisemba soko beko je kitonso oyo abalebe ebyokya ku weekend mwebala okubeera nga mwekumira ku programu eno mwebala okujagala omanyika sabibanga byokya naddala no ku makyawo byokyera ddala kujjawo abayimbi ba celebrity be Uganda wano irungi nkusanze lwaki ebiseera ebisinga zino kapo zaffe ezibeerawo mu ba celebrities zituukawo zitandikirawo eziti makkati awo nezaagala okutaggulukuka guluza ki ekyandikoleddwawo makkati ebiseera ebisinga kino nze nkyogera emirundi mingi nti omuntu ateekeddwa okuba n'ekyama naye bwe gujja mu mukwano guno ogw'abantu abalabikalabika ennyo oba enkoko enjeru wabaawo challenges nyingi nti oli buli kyakola aba ayagala eggwanga likimanye oli buli kyakola aba ayagala public ekimanye ate ng'oluusi challenges zibeeramu mu maaso eyo nosanga ng'oli biwatandika tebisobodde kuwakinga out buli lwofuna obuzibu mu mukwano abantu b'ebbali ne bakulamulirako guba tegugenda kubeerawo naye bw'ofuna omukwano gwo ng'olina ekyama kyo n'omuntu musobola okumala omwaka mulamba nga muyina ebiba challenginga naye nga mubihandolinga babiri naye buli ekifuluma ebweru kitegeeza kiba kivudde mu control zammwe kitabuse lwa nsonga nti kati gwe mulembe kwe tuli gwe mulembe kwe tuli nti luli tubadde social media teziriiwo nnyo nga oluusi n'amawulire si g'amaanyi nnyo bwe gati ne kati ebintu byonna social media Facebook YouTube buli muntu yenna anoonya naye kisesa bw'omanya nti omulimu tegukola ng'ogubaddemu emyaka 8 kati n'obufumbo we buli ne kati obw'ennaku zino oli abatannaba kwetegereza myaka 5 ng'alabirawo nti kino tekijja kugenda mu maaso bw'ofuna omuntu wo baako ebintu bye weesigaliza ng'omuntu ngowooza kyangisaanidde omuwala kati nga mama 19 okuva essaawa zino n'agamba mujje mukima amahale gammwe oba mwagala babiki ngowooza kyandibadde kisaanidde ku ssaawa zino kyekiri kye nakugambye nti kiba kirungi omuntu bwe weekoona n'osooka n'odda ebigere bibiri emabega olabe ekikkoonye naye bw'ojja n'obusungu osobola okukola ensobi challenges mu mukwano zibeera waayinza obba mukyayi leero olw'obusungu naye ng'enkyagenda mwagala kati abakyala n'abaami tuyiga obukodyo obubeezaawo abasajja osobola okubeera n'omuntu emyaka 5 nekigaana ng'obadde omudeetingu akyali mukwano gwo ati wayano mukwano gwange oba oli awo anaafuuka ate gwe wayisizaayo ekiro kimu n'olabikirwa timbutuufu ono ye mutuufu naye ng'oli omaze naye emyaka egi ebintu bingi era kino nkigamba abakazi mulekerawo okusaba abasajja transport nti nterako transport nzije nkulabe ate abakyala bw'obanga obadde n'emikwano gy'abawala omusajja bw'akulondamu abo abawala n'akuteeka ewuwe gitemeko bw'obadde ogiwa obudde essaawa 3 mu mwezi mu lunaku tandika obbawa eddakiika 3 bagamba obudde bwe nnina bwa musajja wange kyusaamuko leero kaakusange ng'abaana babasindise mukyala babayina mba temubayina kaakusange ekisenge wakisibye omupoliisi wagutadde mu ddiiro ezo ze monuments ezikuuma omukwano musajja agenda otuuka eno ebbali ng'alaba byakola bye bya bulijjo omukyala we byakola ewaka ng'agamba ndagawo ng'atuula naye gwe omusajja okuva oli yakufuna olukugamba nti njagala mukwano nga weeyala ku ttaka nga nti kyusaayoko embulira kwakusenga otaddemu kameeza sokojja kitonsa eyo ensonga tukola ki kojja kirambise bulungi wadde yakiretedde ku saidi y'abakyala nti bw'oba ofumbiddwa mikwano gyo olina okugirako okutemako biki bwe kityo bwe kiri n'abaami bw'oba mpasiza nga nzize mu bulamu bwo waliwo ebintu byotagenda kuddamu okukola na bakyaliibo gw'abadde agenda mu bbala n'ovaayo omwenda
kati nkusuubira ku 7 bwe mubadde mugugula ne mugunywera awo mu luggya biyinza obutaddamu kulabika. Kituufu. Mukulikeeyo mukulayira kwaliyo. Twava